Eno ye program yo ensulo eyencha 103 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalwa omulabi waffe 3 ABN TV. Nyongera okukwaniriza webale okugyekuumirako, webale okusalawo okukerera ku nsulo y'enkya. Nsaba Mukama atuwere wamu omukisa. Olunaku lwa leero tubeeko ekyokuyiga kye tugabana era tukitegeere. Nze naakubuuzaako, nze Lydia Mugalu nga ndi musinza mu kanisa eri ey'Ekanyanya. Mu kanisa eyo ninayo obuvunaanyizibwa obw'okukulembera ekitongole eky'ebyobulamu. Era nga nze Mukama gwalonze olwaleero tugabanire wamu ekigambo kye. Ng'enkola yange bw'ebeera bulijjo nkujjukiza titoddeeyo n'owulira ng'oli bw'omu. Toli wekka, waliwo omukwano Yesu oyo atubeererawo mu buli mbeera yonna. Tusanyuka naye, tunakuwala naye, abeerawo ku lusegere nno bambi tavaawo. Ffenno ne bwe tumubuusa amaaso yasigalawo. Kati nno bw'obanga oyagala okwogera naye, okuyita mu ssaala osobola okwogera naye ate naye n'akuwuliriza. Katonda waffe mwesigwa. Bw'agamba nti buli ssaala yonna njiwulira era njiddamu, kkiriza nti akuwulidde. Kale nno tobeerengaeyo n'osirika n'obanga atalinaako muyambi. Katonda waffe afaayo. Musabenga mu buli mbeera yonna. Ate era bw'owuliranga nga onoonya ekyokuddamu kya Mukama waffe, ansa eri emu. Bikkula ekigambo kya Katonda kiyige. Kkiriza omwana we Yesu akole mu bulamu bwo. Omwoyo Mutukuvu muganye aluŋŋamye byonna. Ogenda kulaba ng'oddiddwamu ebibuuzo byonna, so nga n'obulokozi bukulindiridde. Saba Mukama atuwe omukisa nga tuyiga ekyokuyiga kyaffe ekyaleero. Kale katwewombeeko olw'okusaba. Omutukuvu Mukama Katonda w'eggye, tweyanzizza nate. Weebale olw'okututeekerateekera olunaku olulala, n'otuwa obulamu ne tuba tukyassa, n'otuwa amatu, n'otuwa amaaso, byonna biba nga bikyakola. Mukama tukusaba ffenna abawulira ng'ate tulaba, twetwalire ekigambo ekyo. Bw'wabaawo omuntu yenna anyigirizibwa mu mbeera yonna, Mukama tuuka gy'ali. Buli muntu mu nsonga ye, Mukama tukusaba omubeere. Abanyigiriziddwa, abali mu bulumi, Mukama bawe essanyu. Abali mu kusoberwa bawe ekyokuddamu. Ensi n'okujjula kwayo byonna bibyo, Mukama tukusaba otubeere mu byonna. Tuyigirize nga tugenda mu kyokuyiga obulamu bwaffe. Leka bukwatibweko olw'ebyo bye tugenda tuyiga bulijjo. Otufuule kye weetaaga tubeere. Ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Kaakano nno nsaba obikkule Bayibuli yo. Tugenda okubaako kye tuyiga nga kiriko omutwe ogugamba nti omujulirwa gye muli. Omujulirwa gye muli. Nsaba obikkule mu kitabo kya Lukka essuula eya 21 olunyiriri lw'e12 n'olw'e13. Lugamba bwe luti. Nsuubira naawe eyo gy'oli ogoberera mu Bayibuli yo. Naye ebyo byonna nga tebinnabaawo, bali basaako emikono, bali bayigganya nga babawaayo mu makuŋŋaaniro ne mu makomera, nga babatwala eri bakabaka n'ab'amasaza olw'erinnya lyange. Kiriba mujulirwa gye muli. Omutwe gugamba nti omujulirwa gye muli. Kakati nno omujulirwa bw'omutunuulira oba ekigambo okujulira kitegeeza omuntu abaddewo nga waliwo ensonga egenda mu maaso. Mu kkooti mutera okubeera ng'abantu baagala okubeera abajulizi, nga baagala bafune abajulizi abagenda okukkaatiriza ensonga eyo egenda okwogerwako nti nze naliwo era ekituufu kye kino. Emirundi egisinga omujulirwa aba yalaba, aba yawulira.
okuwa obujulizi kwe kukakasiza ddala ensonga ebeeyogerwako nti ye nze naliwo nalaba gwali bwe guti ne bwe guti byatandika bwe biti ne biwunzikira wano. So nga waliwo n'abantu munnange nna basobola okuwa obujulizi obutali butuufu. Omuntu n'amanyira ddala nti byengenda okwogera si bituufu, naye neyeewaayo neyeesimbawo n'atandika okugamba ye kyali bwe kiti naye nga kipangirire. Kakati nno obwo si bwe bujulirwa bwe tuzze okwogerako. Tuzze okwogera ku bujulirwa obwo obwaliwo obubeerawo nga ddala bwa nsonga, naye nga tugenda kutambulira mu kigambo kya Katonda nga bwe tuwulidde olunyiriri luno. Lwogera ku biki ebinaabaawo nga Mukama waffe tannaba kudda. Mujjukire tuli balindirizi tumulinze. Buli lwe njogera ku ekyo mpulira essanyu, kubanga ensi eno ng'ekooya, ensi eno ng'enyiiza, ensi eno ng'etama, naye tulina essuubi nti waliwo obulamu obujja obutaliimu kusinda, obutaliimu nnaku, obutaliimu mbeera yonna etukeŋŋentereza. Obwo bwe tulindiridde, naye nga tubulinda nga tukyali mu buno bwe tulimu wano. Batugambye ebinaabaawo nga Kristo tannabakola ki kudda. Balitussaako emikono, balituyigganya, omuntu n'akukwatira ddala n'akuyuuya, omuntu n'alyoka akukwata n'akukola kyonna ky'ayagala. Naye Kristo alabula agamba nti bigenda kukola ki kubaawo nga tusuubira biri ebirungi. Waliwo olutalo olunene Sitaani lwateeseteese. Lwaki? Kubanga oyo yajja okutta n'okuzikiriza. Ateeseteese okuleetawo embeera eremesa abantu. Wakiri nga boogera nga batambuza ekigambo kya Katonda, yeeteeseteese okubaako byakyankalanya. Wano batuwaddeyo ebyokulabirako eby'abantu. Waliwo omusajja eyaliwo mu mwaka gwa 1528 abamuyita Patrick Hamilton. Bino nno bye twogerako byaliko eyo mu Scotland. Omusajja oyo mu kwagala okutambuza omulimu gwa Katonda bambi yatirimbulwa, yattibwa ku myaka emito. Patrick ng'afudde, era nga bw'olaba abantu baagalanye ebintu by'ebijjukizo. Waliwo ekisaawe ekimu ekya golf kye baateekako n'ennukuta ezo PH representing his name. Naye nga yatirimbulwa olw'omulimu gwa Katonda gwe yali akola. Ebyokulabirako ebyo bigwira ddala mu lunyiriri lwe tusomye, Kristo ng'agamba nti birikola ki? Biribabeerako. Omusajja ono newankubadde nga ekijjukizo kyaliwo baakiteekawo ekirifaana enno weewuunye, n'abantu bennyininyini abeenyigidde mu kutirimbula tekibagaana kussaawo kijjukizo. Oluusi abayinza okulowooza nti babiteekawo mbu kubanga basanyufu, baagala kwongera kukakasa nti twakikola. Na buli aneetantala naye tujja kikola ki? Tujja kimukola. Omusajja ono yatirimbulwa, naye nga wayisa akaseera ka myaka nga 18 nga myaka omusajja ono yafiira ku myaka 24 nno gwe twogerako. Lwaki njogera ku myaka egyo? Abavubuka tebaagala kukola mulimu gwa Katonda. Abavubuka bawulira nga bakyalina obudde bungi nnyo obwenywereza ku nsi. Ntera okugabanako n'abavubuka, nnyumirwa nnyo okubeera n'abavubuka. Naye lumu twali twogera ku nsonga ez'okuyigganyizibwa nga zino ze tuliko. Oli n'agamba wabula birindemu, kubanga nze sikola ki? Simanyi oba nsobola. Kituufu tosobola nga gwe omuntu. Kituufu tosobola nga gwe omuntu. Kankuzeemu amaanyi ndyose ne nkajjukira ako. Essuula eya 21
olunyiriro olw'14 nga lweyongera mu maaso lugamba, kale mukiteeke mu mitima gyammwe obutasookanga kulowooza bye muliddamu. Oba kanzireyo ntandikire gye lwatandikidde. Naye ebyo byonna nga tebinnabaabo, bali basaako emikono, bali bayigganya, bali bawaayo mu makuŋŋaaniro ne mu makomera ne babatwala eri bakabaka n'ab'amasaza olw'erinnya lyange. Kiriba mujulirwa gye muli. Kale mukiteeke mu mitima gyammwe obutasookanga kulowooza bye muliddamu, kubanga nze ndibawa akamwa k'amagezi abalabe bammwe bonna bye bataliyinza kuwakana nabyo newankubadde okubigaana. Ebigambo ebyo njagadde okubyongerako nga njagala kugumya muntu omuvubuka ku myaka gyonna weeweeyo okulwa Mukama waffe. Ate nebigenda okuba akakugambye nti ye yagenda okuwa amagezi. Gwe ng'omuntu mu mubiri gwo tosobola. Naye bwe weesigama ku Mukama waffe agambe teweebuuza nti kye nikola mu kaseera ako. Agamba nze nnyini Kristo nze ngenda okuyimirirawo. Naye ayimirirawo atya nga naye weewaddeyo kola ki okuyimirira wamu naye. Boogedde ku Patrick Hamilton. Naye ne wabaawo n'omusajja omulala era mu kifo kyekimu. Ono baali bamuyita George Wishart. George Wishart naye newankubadde yamanya nti munne yatirimbulwa teyagwamu maanyi. Omukristaayo njagala okutegeeza ng'oyimiriddewo ku bwa Mukama waffe saagala ogwemu maanyi. Ng'oyimiriddewo ku bwa Mukama waffe saagala ogwemu maanyi n'akatono. Nsaba Mukama akuwe amaanyi obeere n'obuvumu. Abasajja bano tubayigako nga twagala okubageraageranya okubeera omujulirwa gye muli nti bino ebibadde nga bibeera ku bantu. Olwaleero tulina obujulirwa mu Bayibuli obutenkanika. Bw'otandika okusoma olukululo lw'abajulirwa abangi nga bwe lulambikiddwa mu Bayibuli zaffe, tolema kukikkiriza nti Mukama akola omulimu gwe. Naye ebyo byonna ebikubaako owooluganda, byonna ebikaluba mu bulamu bwo, manya nti bigenda kubaawo kubanga Kristo yabyogerako. Tewali kigenda kujja anaweya okujjako nga gw'oyagadde okifuula anaweya. Quote anaweya, no. Yesu abikola ki? Abyogerako. Byonna bitusange nga ddala tubimanyi. Bireme kutugwikiriza kutuzinduukiriza. Ffenna tukimanye tuli mu lutalo oluzibu. Era mu lutalo olwo Mukama waffe nga yayinza okutulwanirira n'atuwanguza. Naye kiki kyayagala? Biribabaako. Bw'omala okukimanya okole ki? Weeteeketeeke kubanga gwe ng'omuntu tosobola. Naye okweteekatwekako kujja kutya? Wuliriza eddoboozi lya Katonda. Kola Katonda kyakugamba. Katonda yamanyi ebiriwo. Katonda yamanyi ebyenkya. Katonda yamanyi ebyaddi. Ne gyakutwala yamanyiyo. Kati ayagala ensonga egi bireme kukwata abruptly. Obitegeere. Bw'omala okubitegeera nti bigenda kubaawo, otegere n'obuwanguzi bwe bunaavaawa. Obuwanguzi buli mu Mukama waffe. Ekirungi kye tumanyi nti Sitaani yawangulwa dda. Omulabe ne bwayuuya. Njagala okukigeraageranya ku firimu zino abantu ze balaba. Abantu bamanyidde
bulungi nti firimu star takola ki tafa era agenda okutandika okulaba firimu ng'akimanyidde ddala nti omusajja oyo ne bw'anaayita kasita bagamba nti oyo firimu star ne bw'anaayita mu buzibu obwenkanawa tugenda kunyumirwa omuzannyo guno naye nga ku nkomerero oyo ye firimu star. Naffe no olwaleero nga tuli mu mbeera eno gye tulimu ey'obukristaayo tuli mu lutalo lunene wakati wa sitaani ne Katonda naye ng'olutalo luno luyindira wano naye Kristo kyava atugamba nti ono omulwanyi yawangulwa dda kitegeeza n'oluuyo oluwanguzi tulumanyi oluuyo oluwanguzi olw'okuba nti tulumanyi kati gonoosambirawa ogenda kusambira ku sayidi eyaluuzinga edda oba sayidi empanguzi onootiisibwatiisibwa ng'akasaale kakusonzeemu oba onoonywera kyebava batugamba nti naye ebyo byonna nga tebinnabaawo bali basaako emikono bali bayigganya bali bawaayo mu makuŋŋaaniro ne mu makomera nga babatwala eri bakabaka n'abamasaza olw'erinnya lyange kiri bamujulirwa gye muli. Kaakati nno njagala bubeere ng'obujulirwa nga bibeerawo nga gw'ogamba yes Kristo byayogera biri mu kukola ki kutuukirira yes kabibeerewo bibeere obujulirwa eri abantu tuleme kugwa ddalu kusansabaga kubuuza ensi eragawa ensi gye tulaga fe abayigizi ba bayibuli tumanyiyo emiwendo gyekanamye sabbuuni takyagulikako buli kantu katabuse omuntu abuuza kiki ekigenda mu maaso. Njagala nkutegeeze muno mu nsi temuli mirembe Kristo yabyogerako naye tulina ensi empya n'obulamu obujja Kristo bw'atusuubiza bulijjo eyo wagenda okuba emirembe wano tewali mirembe. Mukama waffe yeebale nti yayagala tubeere informed yayagala tutegeere yayagala tumanye tayagala bintu mbeera zituzimuluukiriza by surprise. No, we are not surprised. Buli kintu kibaawo nga tukiraba. Oluganda waliwo embeera gy'oyitamu kale bayinza okuba tebanakusiba mu kkomera bayinza okuba tebanakuwaayo kukusaddaaka kukusala kukusanjaga nga bano betuyigako ba Patrick betwogerako ba Wishat oyinza okuba nga tonatuuka ku sseeryo naye waliwo embeera gy'oyitamu mu kiseera olwaleero bwe bikubangako teweekanga naye ky'olina okufaako kiri kimu weebuuze mu mutima gwo which side ki gye nyimiriddeko empanguzi oba eyawangulwa. Oluganda toyina ky'oyinza kukola mu lutalo luno olutalo olwo lwakuyinda naye ekirungi nti destiny tugimanyi gye bikomekerera tumanyiyo. Kati nno nsaba obulire emirembe gya Mukama waffe leka omujulirwa bubeere nga bwe bibaawo ogamba Kristo yabikola ki yabyogerako nga tebikukengentereza mmeeme nga mutima gwo kimanyidde ddala nti birina okubaawo weewaawo. Ate nsaba ozzeemu munno muganda wo abantu abali mu bizibu bazzeemu amaanyi gwali mu bizibu ng'ompuliriza kati ng'ontunuulidde kati njagala okutegeeza Mukama waffe Yesu yagamba biribaawo naye nze nja kubawa ekyokuddamu. Ekirungi nti olutalo Mukama waffe Yesu yennyini yalulwana ate nga yasobola okulutuwangulira. Bwerondawo bulonze kintu eki weesigame ku Mukama waffe. Ensi ne bw'eneeyuuya ensi ne bw'eneekola ki ensi ne bw'eneekukuba ensi naye ng'oli ku Yesu njagala nkutegeeza enkomerero ya buwanguzi tewali kirala tewali yadde okwebuuza yadde okubeeramu n'okugamba n'okubuusabuusa kwonna buwanguzi bwokka.
ekyo nno kinzizaamu amaanyi kwokuba birumya era si byangu naye mukama waffe yabitusobozesa era mukama waffe oyo yennyini yagenda okutuwanguza ensi eno. Njagaloddemu amaanyi, njagalozeemu muganda w'amaanyi, njagalozeemu buli muntu amaanyi. Olutalo luyinda lulumya nnyo naye byonna byakaseera. Kwokuba lulumya tewali ayinza kukibuusabuusa naye nywereranga ku mazima ne bwe kuba kutulimbulwa naye ng'oli mu mukama waffe. Kabaleete ebiyuzayuza byonna mu mbeera zonna naye nga weekutte ku Yesu. Ekirungi nti mukama waffe yabyogerako. Ekirungi nti yali mu lutalo yakutte steering yavuga ate nga gyatutwala yonna amanyiyo. Kakati awo tugambe ki? Kati tugambe ki? Ndaba nga tewali na kye tuyinza kugamba naye tusaba amaanyi kubanga mukama waffe ayagala tumwekuumireko, ayagala tutambulire wamu naye kubanga amanyi yagenda okutuwanguza omulabe. Nsaba mukama atunyweze ensi keeyuge keereete ebitiisa keekole ki naye nga gw'oli ku Yesu weekutte nga tewali mbeera yonna eyinza kukuwangula. Nsaba mukama atuwere wamu ekisa, nsaba mukama atusaasire atuwanguzise ate nga tujja kuwangula weewaawo tatusalawo okutambula nga bw'ayagala nga tumwekutteko nga buli nsonga yonna tubuuza ye ng'ekigambo kye tukisoma nga tusaba mu buli mbeera yonna nga tetulina kwebuuza kulala kutuwugula okuggyako amaaso gonna ku mukama waffe Yesu. Oyo yagenda okututambuza atutuuse ku lugendo lw'obuwanguzi. Tubeere bawanguzi ku nkomerero, tusikire obulamu obutaggwaawo, ebyensi eno eby'obulumi nga bigenze, nga tewakyali maziga, nga tewakyali kusinda, nga tewakyali kye tweraliikirira, nga tuli mu mirembe emyereere. Nsaba mukama akuwa omukisa ng'okola okusalawo okulungi. Kale katusabe. Katonda kitaffe ayinza byonna, weebazibwe, weebale. Oluusi tubeera mu nsi muno ne tutabuka n'embeera netusobera naye twebaza nti mu kigambo kyo buli nsonga yonna wagiwandiisa. Wamanya nti biribaawo kyova bituwandiikira. Mukama waffe weebale kubanga twongedde okuddamu amaanyi nga bikanga nga bitiisa naye gw'oyimirirawo. Tuyambe nno okukwekwatako. Beera wamu naffe Mukama, tusaasire otusonye obutali butuukirivu bwaffe, otuyambe otuwanguzise ensi eno ey'ekibi. Mukama otuwangulire kubanga tetusobola okuggyako ggwe. Beerawo era otuwanguze tutuuke mu bulamu obutaggwaawo mu ssanyu ery'olubeerera ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe bwe tusabye. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.